kubanga mutaddewo ng'omusika kintu kyamaanyi nnyo alhamdulillah era mbasuubiza nti yaddi siri muswaza wamisiri muswaza mwenyasiri aswazi inshallah. Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakyala beebwayise ono mukyala suhabi wange suhabati wange eddakiika emu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abakyala batiimu ku Luthuumu kwe muli? Hajjati Kulusumu abakyala ba Focus abakyala beebwayise bakutumidde nnyo. Mbana twali tulina oluyimba lwe tugenda okuyimbiramu Hajjati Kulusumu nga tumwebaza byonna. Kulusumu tweyanzizza nnyo. Kulusumu atwalidde bange mu COVID. Bane lwe tubadde tusaba tuyimbiremu ku Luthuumu akayimba kano. Mawulana akwegayiridde tukamuyimbire. Abakyala b'ennyumba nabo akayimba mujjano tuyimbiremu ku Luthuumu. Bashehe osanga bati tugenda kutandika nga twebaza Hajjati Kulusumu. Bane Kulusumu wange dota wange omu bw'ati twagala t-shirt zo nga ziriko Team Kulusumu muzaata. Atwale katandika akayimba kano mulabe engeri twebazaamu Hajjati Kulusumu. Yatulabira nnyo omukyalo oyo mu COVID ng'ate yakava mu bizibu. Kulusumu Mukama njagala akuwe ky'osinga okwagala. Kulusumu njagala Mukama akuwe ky'osinga okola ky'okwagala. Ate owangaale osobole motoka omwana yaliwo yabagamba wali biteekaawo omwana waabwala n'omwana yabalemesa motoka sambula ne bagenda siyona gy'oli ekkata bambi kwebaza nnyo bale kunjagala ate Allah n'akuwa omukisa n'otuukiriza kyekyakuleeta mu bulamu bwange. Nebaza nnyo Zamzam tukoze emirimu mingi nnyo ku lwange ono gwe balenye kumbeererawo shari emirembe taliiwo. Baganda bange mwena bamaama mwena Team Dr. Cool bayita ba Dr. Cools mwena mbagala nnyo. Mama wange yo my hero. Mama yagamba mama wange taberangako mawulire ngwe mumulaba ndoza mwene yali first time yamu okumulaba naye mama yagamba nze omwana wange nga yafumbira wana mutono akulira mu nnyumba eyawo basaaga. Mama webale nnyo webaire ddala ala akwejja ne mukwano. Njagala okwebaza abantu b'okukyalo kwonna LC1 leadership mwena mwebale nnyo okubanga muli ba neighbors balungi. Nebaza Hassan yatuze wali mu koona. Hassan uyawo ali kusaidia ya mwami wange. Bane kambabuulire si kyangu Hassan mulatu mwebaze nnyo. Mu bantu 1000 gwe Allah n'akuwamu okutegeera gumu. Bane si kyangu tukimwebaliza Allah. Ba Hassan yagamba kuva ku day 1 n'agamba nze Sheikh tangamba nga konti bwenvanga mu nsi ngenda mu makage ngobe mukyala we ni Anwar. Era nze temuteeka mu bintu byammwe. Hassan misana tukunabagamba dini kumwali ya dini musome yammwe nange nsome yange nze siri ku ffujjo lyammwe. Naye n'abagamba ate mujja kwejjusa. Wallahi n'omwaka tegwaggwako Sheikh Abdurrahman nga wagambye ngera ne bakuba obunyama munange tukolereyo bwoti nera abantu bange ne bakwera bye baali basaba naye twatambula naawe natugenda ogamba bavubuka banni nti mulyaza amanyiza nnyo omukyalo oyo kubanga twakula naye mwandibadde temumukolako ffujjo. Naye Hassan Allah bambi nawe akuterawo abantu abalungi abaliyimirira naawe. Ne bazanya abaana bange abaana b'omuntu bwe Sheikh Nzaata. Wallahi abaana bange bampa ekitiibwa okuva we najja wano. Abamutwala emyaka gye gimu abalanga bansingakokko. N'abaana abo tebampisangamuko ku maaso. N'embuyaga yonna eyali wano eno sirowooza nti mwali mulayiko omwana wa Sheikh yonna mu media. Mpozi nga bali bananvuma leero oba enkya. Naye abaana bakuuma ekitiibwa kya taata waabwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nsaba Allah bamalire buli kibatawanya ku nsi kuno. Abawe ebirungi byonna ku nsi kuno ne ku dduniya ate atukuumira omukwano. Nze wendi nja kubabeererawo nga Khadija we naamugamba tokunkubira ku busimu. Ndi maama wammwe nja kubabeererawo ebbanga lyonna paka Allah wandinsinkanye taata wammwe nate. Nebaza nnyo Sharia Court y'Ekibuli yakulirwa Sheikh Kibaate then. Sheikh Kibaate yali ku bakita hot plate
cause interest abantu zaali nyingi neseka Kibaati yayimirira ku magulu ge abiri n'agaana okuba nga bamutaataaganya era ebintu byagabwa bulungi mu sharia. Sheikh Abdurrahman sebamutegeeze bintu byagabwa bulungi buli omu n'afuna omugabo gwe era tewali abanja naye nga Sheikh Kibaati okusaba tumwebaze ne ttiimu eyo nayo ey'Ekibuli okuba nga bayimirira ku busiraamu ensonga zino ne bazikwata amidst pressures nyingi. Nebaza ne Supreme Council neyinayo documents nali njagala banyanguyiza banyaniriza neba nga bazinkolerako. Njagala nnyo okwebazaako abatwadde ku ssente z'edduwa zisakoze meeting olwo just nateekayo kaadi abantu waliwo omumita Musa Lule ali South London, Haji Mandela, Haji Abdiga mutawani wange oyo, Haji Sema Properties. Ne Haji Sema Properties mukwano gwa Seko wenjawulo kubanga naye era mu pressures ezo zaaliwo zibaneze kula shake annual simuvaako era bambi abakubira akasimu n'ababuuzaako annual yaleeta annual mulungi naffe weetuloba w'ensonga yonna nga naffe tetuyinza mwerabira. Antrose wa America Mwami Kakumba ne Haji Ntale batubeereddewo mwebale nnyo mwebalire ne Hassan edwa ekitaddemu ssente Hassan mwebale nnyo mwebalire ddala. Angenda kuwandiika ekitabo actually nkiwandiika nenja kifulumya sosuno mayinze ndi muntu walyanjigiriza ekitabo kyange ngenda kituuma ebibaawo oluvannyuma lw'okufa kw'omuntu naye nga maife abawandiika ebitabo tubako ne case study ya research egenda kuba maka gange mwennyini. Ekitabo kino ngenda kiteeka ku mitimbagano mbawe link nga ogendako wali bwetino oklinkinga ojja n'osoma ku mitima gy'abantu n'ebibeerawo ng'ofudde banga bino tebyali bipya mu nsi byebibeerawo neze byali bipya gyendi nali ndaba birabe. Nina ettaka lyange Sheikh Abdurrahman liri ika emu eri mpiki ettaka eryo naliwaddeyo tulizimbeko omuzikiti gwa mukulu wo tugutuumye tugutuume Masjid Sheikh Nuhu Mzata njali kulambuza ettaka eryo weeriri naliwaddeyo omwami wange afunemu empeera sadakatul jariya. Kino nsaba nkyogereko bannange obadde ekiddo kibadde mu nsi kati nga nsi ali ku Mugal Empowerment n'omukyala omusiraamu nga ne mutugamba bane tuli bannalukalala naye namwe muli bannalukalala abantu bali batuyita bannalukalala nalabye ekyambogo nga bajjako omwana obukaaya abaana bawala obukaaya olwokuba nga bagenda mu exams kiba kutunafuya mama era ffe tukweka ebibuuzo muno bo bannaffe bali bo tebakwekako bibuuzo walala eno oba ne mu bukaaya bw'abasisita olaba nga babeera bakola ki batukyokooza naye abawala basiraamu kyembagamba ffe naffe twakulaba ebintu bagezako okutusumbwa hadija wali wano gwe nasoma ne ku University Makerere nga tetukkiriza badde akakaya tekakuvanga ku mutwe kati zasoma ekintu kyenyinza kwambala nempulya nga reading smart ate eri confident nga tesina veyo temujjako obukaaya kambanyumizako katono nze nga nakagenda mu KCCA yali ngenda okukola interview nensaba omukyala kansula nansanga mu corridor nomuzadde tumuzadde okina ekiwana nemugamba nze kola interview nagamba mwembadde bwotyo nemugamba nagamba jjako obukaaya bwo bwonna tebagenda kuwa mulimu wano ng'otaddeko veil butufu omulimu gwa KCCA nali ngwagala nikoze nesikolangako nagamba naye ate nzijeko akakaaya mama mulimu kiguno eno kubanga okugamba nti gusinga ggulu nengenda n'akakaaya kange nekola interview bandi muwala mugezi nayite interview nafuna 10+ nebagamba ono yalwayo tumwetaaga mu kitongole muno nibampa omuli kati waliwo Madam Jennifer yali ijja ebiseera yalinga alina omuze okutambula nga alaba ku bakozi be kati abazze erubaga gye bali bampositinze aliwo omukyala yambadde veil ng'ali smart nze mbeera smart nali mu suit ya maroon red ne veil yali ya red n'agamba bannabo omubala oyo ng'anyumya ennyo n'abuuza banne be yali nabo mumumanyi taata tumumanyi kati bwe yali mukookogerako eri abakozi teyakyebeera n'agamba nali wagwa enjogera ntya Allah ne Jennifer akyali mulamu yagamba yali tamanyi nti abasiraamu bambala ne banyuma we bati n'agamba hajja tisituukako n'agamba you're so elegant omukazi yampaana omukyala nanjagala nnyo naye kakaaya nanjagala nnyo
nansembeza tuteka city festival nagamba njagala omukyalo oli gwe nalabye ali erwaga ne banteeka ku komiti ya city festival neŋŋamba otya nti nsemberedde omukyala natandika ngaomusabanga ebintu olwokuba abantu beerabira mangu bayimamu wano nabawange ebintu Kampala yonna kugamba nasakira obusiraamu nakwesa positioni yange okulaba nga naffe tufuna tuli felt abaana basiramu ne tubalobingira emirimu ne bayingira buli kanawulyanga tate bayimamu bange nabo bo nga tobawadde ate ngaomukyala nkuliriramu yanneesiga olw'endabika yange naye so oli takutiisa nga nti akakaaya kajjeeko kukateekeko ku mutwe tuba banjawulo nga tutaddeko akakaaya kano nze nkamanyimu ekyama baby Anwar muyita Prince cause mumulaba mwana mwanvu mulungi nga dadi we banage munsazeeko Abdurahman yaŋŋambye naye olifuna omusajja nga muzaata taliyo ng'ovudde ekyokuba nti ye mwami wange yasooka naye omusajja omuwanvu omulungi alina eddoboozi omuyonjo byonna mamandi bijja watebisangika Allah yangerera naye munteremu edduwa naye mwana Anwar kugabeera mwana mulungi kumakuma banno mubeere bumu kozi tatamu yabaagala nnyo kozi Sheikh Abdurahman kyegeezako kyenjagala nkuwabulemu Anwar's family si yatudde naye mulonda wabula yali taata we yennyini era n'abantu byagamba benjawulo masheki ebigambo byabyeyogereranga machas ebiramu byavayo nga 10 nga afudde n'abalina ekituufu bakimanyi n'abalina ekigambo kyera bakimanyi obaolwo ne Abuduiga yemu ku nsonga lwaki atudde awo Sheki yagambanga mu lwatu n'agamba Anwar ye mwana wange omusika Sheki nga naatera okufa Sheki yalinanga embeera yasomanga nnyo Qur'ani mu kiro kati waba naatera okufa ate webala okusoma Qur'an ngadda mu kusabira mwana we kakati lumu ekiro emirundi ng'esatu mba nzuukuse ngeno mwekanga ngaliko Anwar amusabira nemugamba Sheki tewebaka ku bisero biro osabira mwana nangamba munanga abantu b'ensi eno babi omwana wange kamuwe edduwa abantu b'ensi eno bansaara naye nga ali mu nnaku ze zikola ki ezisembayo naye nkakasa dadi yatuwa edduwa ojja kubeera muwanguzi mu nsi muno n'abaali balowooza nti Anwar talina makulu agende mu kasasiro bakwegombe abakyala bannange mbakubiriza okubeera bakozi bali mukole nnyo Sheikh Abdurahman seeka yaŋŋamba kennyini nti ekitambaala ekyo kyetusibanga Anwar Sheikh yaŋŋamba yalinga respectinga amadiini amalala naye yaŋŋamba yetakkiriziganya na mbugo wallahi yaŋŋamba nti yeewuunya nnyo abantu batasira bonna holistically n'agamba nti lwaki omwana ate abeera omusika ne mumwambaza embugo mu kamwake n'agamba nti Anwar musibanga ekyo ekitambaala era mbugo tube nnyo mu maduuka fe tulina okukola ng'obusiraamu obusomesa ate nomukadde waffe kyeyayagala tokola ekitambaala kyeyatugamba twakitereka bulungi ate ba Allah ate wakigeza ate era gwokozeeki bana ebintu byaseeka biri mu Allah abakyala bannange nsaba mukole abasobola okusoma muddeyo musome nze ndikyakulabirako singa saasoma singa ndiwa mbadde mukole temunyooma mirimu gwekasoma ngaofunayo akasente kanyweze wano beera mukozi obenga amakawo gagatako value omwami lwali kuvaako olwolekakasa nti okukola kirungi nsuubiza omwami wange yonna gyali nti Anwar nja mulabirira yafe ekirooto kyagala Anwar amaleko accounts naye siwereranga ku mwana Anwar asasula obukadde 10+ naye mune Allah azireeta era Sheikh musuubiza mwana we nja mulabirira nja musomesa ajja kulya ajja kunywa ng'obulamu weebuli n'abaana be bonna abalala nja babeererawo kubanga siri bubi ate tatamu alina ettaffaali ku nze ensonga yonna muntuukirire nja gimalirizanga baganda bange mwenna basaba okubeera n'abannaddiini abaana bange mwenna mubeere bannaddiini mubeere empisa kwatagana ku duniya kuno Allah abuteremu omukisa nga 31 tugenda graduating s'abaana bayinza okubeera wano akamwezi tulina abaana twalabanga embuto zitabuse nina foundation eziyamba abaana ab'obuwala netubanga nakwatagana ne hajat zamzam netwatiskiringa tulina abaana nga 200 era Allah atusaasire tekuli afunye lubuto tubadde nga tubafuula bize nga batunga enviiri makeup naye nga byonna byabwereere n'okufumba tugenda ba graduating sa ku 31st tusamubeerewo tujja kubeera n'olunaku lwa back to school era twogereko n'abaana bakyali mu ssomero banze banneetaaga bagamba gye tiyakikola atya nga ngwendi ekyokulabirako nja bawa obukodyo bwe nakikoleramu
nemba nga nabeera successful. Banne mwina mbeeyanziza nnyo abasobodde okujja ku dwa ya Sheikh. Nsaba Allah yabadeese abazeeyo bulungi, abawa omukisa mu nsi muno, abamanyi byonna bye mwetaaga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nsabye njogereko nga nyimiridde kuba nsudde nnyo okuva ku makya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So omugenyi waffe omukulu ali mu ngatto za mukadde waffe Sheikh Amlegeya, Sheikh waffe omukulu Sheikh Abdurrahman, ne baseeka mwenna n'abakulu b'ebika mwenna abali wano, ekika ky'Engeye n'ekika ky'Empeewo mu bamaama mwenna, bataata, abooluganda b'emikwano mwenna, takisa nnyo okubalabako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okusooka twebaza Allah subhanahu wa ta'ala otuwa ekyengera ky'obulamu okuba nga tukyali balamu okutuusa kati, n'atuwa n'ekiro ky'enkuba ekiraga nti edwa yaffe agibulesinze era agikkiriza. Nebaza nnyo ba Sheikh mwenna abakulembeddemu okusoma edduwa eno, ne ba Sheikh abatusomeseza ekiro kyonna, bane nga Allah basasulemu bulungi bwereere. Nebaza nnyo mikwano gya Sheikh egyamubeereramu mu bulamu ne mu butabaawo. Okusooka nebaza nnyo mutabani waffe Haji Abduyiga bamulabyeko naye osobola okwongera n'oyimirako bongera okwetegereza. Bananga bakamera Haji Abduyiga oba mwamwetegereza bulungi omwami oyo. Seeka yali yamugyako amaanyi ge gonna nga yamutuma Habibi, nga ye Habibi we. Era nga wabagambye kale yayogedde ku Anwar nenze tanjogeddeeko nti Seeka ndoozi engeri yakulira mu Bawarabu yalina enkola y'Ekiwarabu nga Seeka Abdurrahman wagambye nti yajjanga wano ne teyandabako. Si yeyeka abantu bangi nnyo abatandabako naye nga nabeerangawo wano emyaka 2. Naye nga kizibu nnyo okundaba. Sheikh yankumira nnyo mu nnyumba era nga omugenyi n'wabazze mukola ebintu byammwe, ye najja mu ddiiro n'asavinga abagenyi be bakyalako maka gano bakimanyi. Naye Seeka yankwasa Haji Abduyiga ne Anwar, yamuwa Anwar nga kibebi nga wabagambye nga ajja kuno n'amuwa ne batambula naye. Bwe twagendanga e London twasulangawo Hajji Zaria, twamuyitanga mama Sesanga, era naye mwebaza nnyo okuba nti yabeereddewo Sheikh up to now, omukwano gwe yamulaga mu bulamu nakati. Ne Haji Abduyiga yatukimanga n'atutambuzanga. Kati ye Anwar mwana wa .com yalinga amanye ebibuga by'e London eyo, nze nga ngoberezi sibitegeera naye nga ne opportunity ngifunye erinnya ennyonyi. Kati nga tugenda e Chelsea n'alaba emipiira ne tugenda Arsenal Stadium, tugenda kwa Westfield, nenga Haji Abduyiga yatutambuza. Bane tekyali kyanguseeka kwesiga kukwasa family ye, era nze kyobola Haji Abdu wallahi Allah yamulaga nti waliwo amazima gyali, nti newe yavaawo omukwano wasigala nga obukuumye. Haji Abdu twafuna ebizibu nga Sheikh afudde, yaŋŋamba Haji ati nze siyinza kwegatta ku bantu nga mmanyi ekituufu kyennyini. Sheikh nali naye mu bulamu ne ku ssaawa esembayo nali naye, era ne mu intensive care ne audios tuzirina twayogeranga ne Haji Abdu yayogeranga naye. Nagamba kati siyinza kwegatta kuli ne binu nga mmanyi amazima gennyini. Sheikh mba muli azamanyiza. Twatambula ne Haji Abduyiga paka nakati ambuzaye afukamidde mbeera maama we nga wabagamba miwe nakitonze nabunya bambi wabale kubeerawo Sheikh n'okubeera nga okuumye obwesigwa oba olina etiketi wandibadde ozigira nofunamu akasente naye nogamba ozituukiriza obweyamo bwa mukwano gwa tiketi n'ozireeta webale nnyo kuzireeta. Era tujja kujja e London tugende ne Canada. Sheikh nga we yali akiplaninze naye era nkusuubiza era nja kuddanga. Sheikh yalese gold mutwe muno ebyombo bijjudde muno sente zijja kubaawo, mujja kundabanga nga alese Anwar inshallah. Nzirako okwebaza Sheikh Abdurrahman. Sheikh Abdurrahman nga wabagambye saamumanyako obulamu bwa Sheikh naye nga namuwuliranga. Nendoza Seeka yalina ensonga lwaki yaŋŋambanga oba naye teyamanyanga Allah yamwogererangako gatamanyi. Sheikh Abdurrahman nali simumanyi ne Sheikh yamunyumiza emirundi 3 naye emboozi gyanyumiza yemu oba yeerabiranga nti yabadde aginyumiriza naye ng'agiddamu. Notwale mudiro n'agiddamu. Batuze
kisenge n'agiddamu emboozi kakati nga nyumiza Sheikh Abdurrahman balina obutakwatagana bwabwe kubanga ye yaliwa ku Supreme Council nga te Sheikh wa Kibuli kati Sheikh Abdurrahman mbu yalina eddalu Sheikh nsonyiwa okwogera ku bigambo bino ne wallahi ge mazima kati mbu Sheikh yabangako kyayogedde ku sayidi eri nga Sheikh Abdurrahman amulumba ng'amugamba tangi gwe muzata sikukyakuba tatange yakusomesa yamayibira byagatangako kati ngaseka ngamba Abdurrahman yona nnumya omutwe kubanga tatawe ye yansomesa simanyi kyamukolera siyinza mwatakinga directly banga mu busiraamu nti busomesa nti omwana wa Sheikh wo wabaze mu ddiiro nga kyana kito kyabula kibebi ne kijja mwina okuyimirira ne mukiwa respect ekiraga nti Sheikh wamumuwa respect kati sirina ngeri nyinza kwatakinga Abdurrahman ono ne Abdurrahman ono annumya omutwe kakati mba ndi awo nga nyumiza nti munaye nkubulira ki twatwadde tuba okuzika omuntu eyafudde nali simu saamukwata alinya kuba na Abdurrahman nali simumanyi gwanyumiza twatwadde tuba okuzika ne mpulira omuntu nga akaaba nga anteddeko omutwe no ku mugongo kati nga antobye kanzu bukyavudde nkyuka ne ngamba yanyona akaaba ennyo nyinza okulaba muto wange Abdurrahman mpulidde ng'omutima gwange gwenyamidde gukakkanye nnyo nenkyuka ne muwahaaga ne mugamba muto wange tusonyiwagane byonna nsaba onsonyiwe nange nkusonyiwe naye mpulira essanyu Sheikh anyumiza emboozi eyo n'erowooza ewedde waita wiki nga neddamu naginyumiza munange oli Abdurrahman wallahi njogera ntya Allah neddamu naginyumiza n'ogwokusatu naye Abdurrahman zisaawuntiraba nalisime naye ngaonawuliriza munno ng'akunyumiza kati tufuna ebizibu mpulira nga maloseke babyabuulirira bulungi akumaakuma abantu mbu taata we yasomesako okuseeka nembagamba ani oyo nseeka Abdurrahman neŋŋamba kyemajinadde bagamba nseeka nyumiza nti okumanya nga taata Abdurrahman wa muwendo nnyo kwagamba muntu w'amaanyi nnyo mu bulamu bwange mbulumu nali ndi eyo nga nsomesa kutuba mbu Sheikh nensomesa kutuba ebigamba ne bimusanyusa nnyo yalina ekitambala nengamba ekitambala kyange kiri ekya green ekyalo kikituwambaza Anwar nengamba nti yakyeyambula nakinyambaza nengamba ekikulifumu kyamaanyi nnyo omusomesa wokurecognizinga mu bantu kitegeeza mbu tomuswaziza wakwata byakusomesa kati nangamba tekyakoma kwolwo era mba nina wendi era nga nsomesa tata Abdurrahman yaliwo era nayimukaseeka neyambula ekitambala kye kya gold nakinyambaza ekyalaga nti yali asimya ebigambo byange bambi ng'awulira Abdurrahman neddalu ayagala mukwate museka yenga we yakwatanga ebintu bye naye nga akimanyi nti obusiraamu tebumukkiriza kubanga ayanukula omwana wa Sheikh we yakola ki gwe yasomesa era bambi n'abanabbirali abali wano balina okwagala Anwar kyemanyi mumwagala kulwa Sheikh mujjuka nti omwana oyo Sheikh alina ebigambo bye gye muli nziramu okwebaza Honorable Nakiwala Kiyingi bannange nze nayize mu nsi muno ebintu bingi bwenfunye ebizibu nabeera nga nze mu nnyumba nga ndi bulamu bwange bulala mwami wange ye mukwano gwange weva ku KCCN yabana slot yange Sheikh nga pakinga wani motoka Anwar ne pakinga wali nga mbeera wano weekend era nze nga simanyi bifa mu nsi nti omwami waffe ensi etabuka bwete abantu beerako style naye Sheikh yalina emikwano mingi yalinamu abasiraamu ne Sheikh yalina nga tasosola mawanga amadiini nga buli muntu amusembeza wemba nzijuka Honorable Nakiwala yajja kuwa n'emirundi aweranga 6 naye era njogera nti Allah teyandabako Anwar ye yamulaba Sheikh yayitanga Anwar namubuuzangako nze ne nkola ebyeffumbe Sheikh namuleetera ebanyumyanga wano Sheikh abagenyi byalabiranga waneeno olwo ne batula mu ddiiro naye banga biri confidential batulanga wano kati tufuna ebizibu nga byonna emwabira basijja bibaddiramu Nakiwala agamba maimamu nti siyinza kukkiriza mwana wa Sheikh Muzaata kukula ng'abundabunda wakiri okuva kuba minisita oyo omwana ekyaddayo maka ga taata we era Nakiwala olwajja wano ndowooza efujjo ne lisiizinga ate natakoma okwo naŋŋamba nti Hajati wabeera abaana ba Sheikh bonna abato nga bali nga tebalina bwe babeera abaana bwe baleeta waka wano obakuze kugamba olaba nti mu nsi muno tulina okuba nga buli muntu tofa ku ddiini tofa let's be tolerant to one another because tuyinza kumanya nti woba oliwo ovuddewo ani ali kwera abaana b'eggulu
mwami Godonyaze wano okubeerawo ku Rashik Muddu wane si musiraamu nange be bagenda kusabira mwoyo gwa mukwano gwange kambeerewo naye nga twala abasiraamu abagambye nti ffe tuli bakafiiri so eduniya bweti weefaanana kyekabira okumanya tugamba yagala nnyo ng'olekamu nekyawa nnyo kyawa ng'olekamu so tubeere tolerant one another tubeere nga tuli warm ng'omuntu ojja olimu esmile mumalire ekizibu kye oba nga olina obusobozi bwe era nze mu foundation yange nyamba abamulekwa bannamwandu nesisusola ddiini nze kasitoba nga oli mulekwa konkona nja kusomesa abaana nja balabirira oba nga oli namwandu konkona sizesifa kutinye Allah yalitusalirawo kubanga tomanya osanga oyo mwana gwenyambye mulekwa yaligamba Arnold tobuukira waliwo amaggwa ebyeddunya toyinza kumanya nebaza olwo omwami yava emiti yanasitamulabako yajja nakonkona n'agamba nti Sheikh yasomesa omwana wange ndetedde Anwar Nkoko bambi gy'oli eyo oba oli wano oba oli eyo webale nnyo webali ddala okujjukira omwanawo nebaza nnyo Haji Katongole nga taliiwo nekura Hajat era mwali wano ne Haji nsaba nkwebaze mukwano we nafuna ebizibu wabeerayo abantu abamanyi ennyo Haji Katongole babe y'omu bagenda ewaffe ebugerere original Musat and others ne bajja ne bampasa naye tubaali wano ne Hajat Fatuma Haji n'ayita Fatuma n'amugamba Hajati nkubule nze Hajati kamu twalina plans Haji Abdul nga wabagambye zaali huge nga twagala shifting tugende ekyanja cause kyajja kyali kikumpi n'essomero ya Anwar nga shekanga manjagala omwana nga amalire wano accounts nkuli yange essomero ino ddungi nnyo kati kabeere wano eno wano tuteekawo apartments kati nangamba yalina ebyapa bya Haji nga bingi nyo twabiteekangawo mu kisenge nangamba Katongole nalina ebyapa bingi nnyo biraba wano mu drawer ngenda mugamba mpa ekyapa ekikyakyanja konze kituufu seeka nagenda nakimusa Haji Katongole namugamba it's okay kitwale ekyapa nakimwa ne bakola transfers kati agamba Hajati we namugamba Hajati omanyi omwana ono kulufu tajja kusobola bano bantu balwana ddentalo tukwate ettaka liri eryekyanja tulimuwe ave mu ntalo zino abeere ku ttaka lye eryekyanja nga wendaba abantu bano bayinza omutawanya ennyo ndigamba nti Sheikh nga musanze mu kabuli eyo omwoyo gwe nti Hajati bamugoba ne sibako kye nayamba ne Anwar Hajati nangamba jangu nkubuulire n'abimpitiramu ne mugamba neyanziza nnyo ne katulabe eki ebintu ebitambula banga ye omwana na rights okubeera maka ga taata we naye era bambi era neyanziza nti wadde ennyumba Anwar baagimuwa naye ate n'ekyanja naye naye natwalayo kugamba anda yampa emikisa ebiri omulezi gumu nena nakwasizawo gwali mukisa gwange nebaza mikwano gyange Vivian Kaboyo Faith Nakayiza yakola wani omwana nali simumanyi ali katakati yajja mubulamu bwange nengamba gyati bantu bakolako effujo nenjagala mbeere bodyguard namutumira bwenti nengamba kati nabona omwana nengamba nze nengamba bodyguard obusobola namangu sobola naye nga kiki ekintu kinali ndowoozeza